petrol station elemera wetya mbu yalemeddewo nga ffe tuli Nansana ffe mwatumenye ne polisi bikere byo bina kubeera mu ntobazi mu mazzi kakayumba tukasitula tukajjawo polisi negende wale watali lutobazi abantu bonna abazimba mu ntobazi nozisaanyaawo n'ebibira ekitone nnyo ng'obasonyiye beetaaga kusibwa mayisa gavumenti eziriddako ne zibata waakiri. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kati eweze wiki namba n'ennaku nga ziizo ebitundu by'e Nansana Ganda gye kyatandikira ne kijja nga kirya ne kisembera paka we twatuuse ku Northern Bypass Lubigi Namuŋŋoona Nansana wakati awo baze bagenda maaso n'okuba nti basenda abantu nema ekitongole ekyo ekiriwo okulwanirira obutonde n'ebiringa ebyo nti Ganda amayumba agamaze emyaka n'emyaka 10 n'okusoba gagenze maaso n'okugibwamu muli n'abakulu waliwo omukulu w'amagye namulabe yayambadde n'ebyambalawo ng'embeera etabuse waliwo munnamateeka ye yayingidde agamba mu nkoonere wano kale n'ebiringa ebyo okumaliriza eno Lubigi yonna abantu bagenze maaso n'okuba nti ebintu byabwe bimenyebwa bikoonebwa properties nyingi ezaaluzingiddwa omulimu n'oyafiiriddemu ye teyafudde lwakuba nti oba bamukooneddemu wabula y'omu ku batandisi ba paaka eri mu Lubigi awo pressure zaamukubye ng'alaba bali mu kujjawo buli kintu kyonna mu buufu obwo zo concern nga maliriza concern yabaddewo yeyokuba nti waliwo amasundiro g'amafuta liririmu naye lirina branches bbiri zeetunuddemu erya Starbex lyalekeddwawo ng'ate n'emmanju waayo bonna abeetooloddewo na buli alinaanyeewo yamenyeddwa siri eryoka poliisi yazimbibwa era mu kitundu kyekimu eyinaawo ekizimbe yo baagireseewo naye buli abagyetoolodde abali emaaso n'emmanju ne mu mbirizi bonna bagenze maaso n'okugibwawo owannema bwe yagenze maaso n'okuba nti ayogerako annyonnyola n'agamba nti eno Starbex yali yatweyanjulira era yatutegeezaako n'empapula ze tuzimanyi bulungi n'ebiringa ebyo ekibuuzo omuntu olina kweyanjulayo n'ozimba n'obeera mu ntobazi n'ofuna immunity eyo nti wootuuka okugibwawo olina kuba poliisi kiki ddala mu mbeera efaananako bwe ntandika ku nooti eyo yennyini waliwo kye bayita impact assessment ogenda kuzimba mu lutobazi naye lugenda kukosa kyenkana ki era waliwo ssente ze baba charginga olwa ekyo kinaakosa kiryanga bola emmotoka kati enkadde ezireetebwa mu Uganda bazicharginga omusolo mungi kuba zifuwa ebika na biki kati olwa ebika bye zinaafuuwa n'ebirala osasula omusolo olw'ekyo in advance ukitegedde poliisi eba nkola ya gavumenti mawanga gonna bakikola nti ekintu ekyo tukyakyagala ku kkubo naye oba oyagala okikozesa ojja kusasulanga ssente bweziti olw'obutonde bw'oyonoona oba olwa kino kyokola ki kyoyonoona era basobola okuteeka nabaga nti emmotoka ennene ezizitowa buzito bweziti teziyita ku kkubo lino wabula singa zinaayitako zijja kuwa ssente bweziti kubanga olina damage gyokola ki gyokola ssente ezo tujja okukozesa okuddaabiriza so kati mu byannema waliwo kye bayita environmental impact assessment kati ojja kukozesa nti aga amasundiro gabikola ne bagasasula ne ssente zaki ez'enjawulo naye kati nze awusiwo njagala okutandikira jasaako njagadde kajjo kali technical basobola okwekweka mu kawaayiro ako ne bagamba nti twabuwa certificate kuba twakola assessment naye ojja kukozesa nti ate bangi bamenyedde amayumba tebalina na pulaani ago mazima tebalina ki pulaani kati ku katundu kano kokka bannayuganda banzikirize mbeere nga nze Matovu omutuufu nga njogera ebituufu ddala ate ebindi ku mutima olw'eggwanga abantu bonna abazimba mu ntobazi nozisaanyaawo n'ebibira ekitone nnyo ng'obasonyiye beetaaga kusibwa mayisa gavumenti eziriddako ne zibata waakiri that is owanga osazeewo basonyiwa naye oba tosazeewo basonyiwa beetaaga kalabba nkiddamu abantu bonna abeesenza mu ntobazi abakyankala nnyo obutonde bw'ensi abatema ebibira bw'oba obasonyiye beetaaga kusibwa mayisa kale okubaddiramu basibe emyaka nga 15 buli omu
bo badidde mbasibe nga 11 buli omu era ekyakoleddwa Nema njagala okugyebaza olwaki yakoze mpozi kyensaba baba bakyasobola okurivaizinga enkola yaabwe bongeremu nti ne gwe tumenyera ennyumba alina okusasula ssente ez'okumumenya Ssalongo kino nkyogera nga sina gwe ntiririra abali mu ntobazi abatema n'ebibira nga bazimbayo nga Nema egenda kukola operations beetaaga bateekeko ne charge ssente ze balina okusasula olw'okumenya ebintu byabwe tomanyi kye kitegeeza kwona butonde bwansi tonnabeerako mu kyeya mwakiraba Kalamojja ensi neewaawaala kye bayita ekyeya tulabyeko amatabanga gakuba gakubibwa ne Kenya abatono nnyo bafudde nga 3 mwaga kiva kwono nantobazi bazimbyemu amakolero kati obuzibu bwe buli wokkera wendaba kwe kukola selective kugamba kwe kulondobamu ono ne bamuleka ono ne bamutwala nze nandyagadde bwe kiba kikwekweto kya ntobazi kibe kikwekweto kya ntobazi bwe gabanga amakolero gawo ne bweba gavumenti yali yagateekayo tubawe time tubawadde emyaka 2 buli mwana onje gyagenda ng'ava mu lutobazi mu myaka 2 tuyise ekiranga olibanyala myezi 3 emyaka 2 gye twabwa kuyiseeko emyezi egi mweterezi countdown ku myaka 2 gye twabwa kuyiseeko emyezi 6 ku myaka 2 gye twabwa kuyiseeko omwaka wabula emyezi 6 wabula ye 3 kakati nga ziweddeyo nze nono enkola ginandikoze bwe giggwayo myaka 2 giweddeyo nti gyaweddeko leero nga 14 siddamu kulanga ate simenya mbawe emyezi emirala egi 3 ne bagamba bano baali basiru babivaako osobola okujja olumye kakati ndyokenzi gy'omulundi gumu obalumye ekitonde nnyo kye tusobola okusevinga butakuttira mu nnyumba naye tukkiriza kujjamu kintu na kimu byonna ku ttaka singa ekyo ekikola kikolebwa nkukakasa togenda kuddamu kulaba yesenza mu lutobazi tojja kumulaba entobazi ezo ze zisengejja amazzi gano ge tufuna ge tunywa ze zikola enkuba n'ebibira kati bwe mubitema era ku kyobutonde bw'ensi singa kati nze wange nyina emiti girindo zange ena nyina egy'emiyembe nyina emiti ng'ena mu lujjaawo byakavuyovuyaawo naye nyina emiti ebiri gye njagala okutema gya miyembe kati gyawanvuwa nnyo tegikyabala bulungi gibala ebiyembe ne byatika naye nkyakalubiriziddwa ogitema teryaŋŋaana kuba giri mu kikomera kyange nze nagisimba teryaŋŋaana naye ekizibu kyenkyayina n'abantu bange kuba nalonga mayo nga tukuteme mugamba okugutema tumala kuleeta muti mulala oba emeka kakati teryaŋŋaana gitema naye nze kennyini nkyalemedde okola ki ogitema naye tegibala nawe polisi ekigenzi gyawo anaatema omuti yenna ne wabanga gwa gwesimbira tukakase nti ogenda kusimba emiti emeka gwe bwoba tolina woogisimba ku lugje ewuwo wakiri gisimba wannaiba waba kukkiriza ogisimbayo faziro nga zosimbye oba mu rizaavu za gavumenti ku makubo nga etukkiriza okusimbawo emiti tugende tusimbe ku rizaavu za gavumenti oba naiba alina wagazi nga ye akukkiriza ogusimbawo gugule okole ki oguteeka ogulabirira olyoka oteme ate mufuuke buvunaanyizibwa okugulabirira paka kale wakiri gulabirira emyaka 2 egisooka gugume eyo polisi singa eteekebwa mu nkola nga you can reinforce and force it nkukakasa tusobola okukuuma obutonde bw'ensi buno nze lwaki olaba ndi very passionate about it olaba wano wetutudde waliwo ettakataka nirindabikira bubi njagala nnyo okutula mu bisubi I want that green era oba olumu embanga nyina ka stress kankubyekubyemu nyanguwa nnyo nenzira ewaka nentulako ku shade awo
nentuna ekyemmanga nyinawo ebitooke biryanga ebikolo nga 20 ebitooke fabe budu twagala nnyo amatooke nentunuulira nze nno luyita na lusuku biri ebitooke nga 20 naye nze luyita lusuku nentuulira olusuku lwange olwo nentuulira emiti gino gye nkugambyeko kati nentambula mpolampola nga ndi mu bigera sinina mu sandoozi nentambula ku bisubisibu yawo obuyinjayinja obwo nengenda neza mu ango nentuulira bwedi nga lulyanga olusuku lwennyini. Now there is a way you feel nowulira nga kastressa kukaka just because olabeka green yako ofunye that feel obwongo ne buta kakati muntu kyatayagala mbeera eyo gwe ng'ogugwo gwakusaanyawo olutobazi ozimbayo mu wali ploti ez'essente ntono genda ewala ani akugobyeyo lwaki oyagalawo mu lutobazi kakati ate amazzi bwe gajja n'olaba nga ate bapipira n'amazzi bagasena gaabasazeeko kati nsi ki eyinza okubeeramu abantu bwe bati abakulembeze abakkiriza abo ne babeeramu ne bajja n'asima omusingi n'azimba ennyumba n'agisereka n'agyebakamu nga mutunuulidde kati bonna because buli kitundu kye tulina ezo municipality zonna zirinako baofficers ba NEMA. Every municipality erinako officer wa NEMA, every district erinako officer wa NEMA. Bakola mulimu ki kati abo bonna beetaaga okutandikirako okusiba era nze nga sinabagamba nti kiki abo bonna bakola ku bya NEMA ebadde basooka okugulako olutalo ne batwala mu kooti negligence of duty. Kati bo beewozeeko nti abo bazimbanga kiro nga kitulabye ate ekiro tukkirizibwa kukola nga ate twalina zimenyewo nga twetaaga demolition order okuva mu kooti tugenzo gifuna nga bayingira dda awo yagenda nti guwejjeeredde wakola ogugwo gwalema buki bulemi bano baali bagezi nnyo bakusinga amagezi naye baofficers ba NEMA bonna baali basooka kuyingizibwa makomera kitalya bonna wona Ganda Nansana biki wonna kubayingiza nga teri awoza operation. Yes, avayo ku Beru nga amaze okukola statement atulaga nti yalwanako n'ebiganda kugenda kati tukwadde Beru gwe kirango kyaliyo atwalwana kusayira yalwanako katwetegereze now olyoka olumbe bano na BD kubanga that is a very big problem. Singa tunayo n'obutonde buno bano bamwayi mu 7 baali bagenda mu nsiko baali mu bibira babitemi babimazeewo kubanga balowooza abala bakyasobola okukolamu obutujju. They care less about these intobas and bibira. Nalabako omusajja omukulu abadde minister wa defense bamuyita w'ekitiibwa Sempijja yali munyonyo mu lukiiko lw'Abachina. Abachina balina association yaabwe awo alwogereramu nga ne president waali n'alyoka nnyonyera bambuuza ku kyolwera lwera ne Masaka n'agamba olwera si lutobazi olwera amazzi ganjala kuva ku nnyanja ne gajja eno kati mumulita lutobazi naye amazzi ganjala bwanjazi kuva ku nnyanja ne gajja si lutobazi niye twabalimu mukyeri so kati bw'obanga okyalina abakulembeze abasobola okuddisa abantu to that extent olutobazi nagamba nti mwe mulaba bubi ago mazzi buzige gajja ne gabeera awo naye kati omuntu wasetulingawo kyekiba kinamutuukako. So nze ndowooza nti ekikwekweto ekyo nkyaniriza era kirungi naye nsaba kikolebwe nga tuwali gwe kitira ku liiso. 2 baofficers ba NEMA especially abatwala ebitundu ebyo njala tubagule ffe bannansi babanga bakama basobodde bagulako omusango tubaguleko omusango tubasange ekitalya naye nsaba NEMA revising mwakalala ebitundu ebyo bamakize bagenda okumenya abantu abo bajjeko ssente zigenda okuyambako okumenya abantu bajja okutegeera nti okwesonza mu ntobazi n'okutema ebibira kibi. Nyinza okugamba nti tulina wano ebitundu bye batemye nga mwayi Museveni oyo yazimbye ne State Road bawadde abasimba ebikajjo genda hoyima gye basimba ebikajjo ekibira ne bakitema ne basimba ebikajjo genda mabira wano ekibira bakitema basimba ebikajjo so kati ogenda okwetegereza nti bye bakola mbiwagira niyo laba nabyo ate batutembu mukene mwanayingi bagendi basawe ebikajjo byonna babiteeke ku ttaka ebibira biddewo ago n'amakole bagateeke ku ttaka saagala kuma mu bantu muliro naye bwe kiba saagala kuma mu bantu muliro naye bwe kiba nti abantu bamenya amayumba gammwe kuba mwasenga mu ntobazi mmwe ekibagana okwekolamu omulimo ogoba abali mu mafactory ago abali mu ntobazi kiki nawe mwekolamu omulimo mbagobeyo kubanga nawe ojja kuba bakutte ku musiwa kuba gaabwe nga babagobyeyo mwesenza kati nabo be basenza mu ntobazi mubagobeyo ogwo mulimu gwa bannansi ffe tulina ogukola bwaba bagamba ffe twesenza mu ntobazi
kati nawe basenza mu ntobazi kubanga protecting ntobazi namwe mubagobeyo kyogamba obukole bulyanga 40 mwekolamu abantu 1200 ne balimo kujjayo Ssalongo tulwanirire entobazi nga ffe bannansi nedda ffe bannansi tulemese obukolero obuliyo ebintu bye bakola tebiwona musolo wano biri mu free zone areas bazimakanga free zone tetubifunamu abaana bafa bakola amafactory ago tebakyayina ngalo za bitundu tebalina compensation teri abasasula omukko guvamu gubalwazizza teri abajjanjaba ageze entobazi olaba amakolero agaliyo abaana bafe balwaidde teri abajjanjaba ebyo babatemye nga hoteli genda mu kesisi olaba emisango egiriyo buli omwana nya compensation teri ayamba insurance kakati mu lwaki bannansi batulugunyiza okubajja mu ntobazi newankubadde mwana mwesenzayo temujja nabano abe basenzayo kubanga ntobazi nga n'abaana bafe bakola tebasasulwa bulungi abulirwa mugezi tayogera bingi bwe tuba tuli ku issue ya kulwanirira butonde bwansi nga gavumenti etukolamu omulimu ng'etugobayo naffe twekolimu omulimu tukigobeyo mu ntobazi ne mu bibira nga gavumenti egobaganya omuntu okuva mu ntobazi olw'okwesenzaayo naffe bannansi tukigobaganya olw'okwesenzaayo eveeyo tufune ntobazi no teri kutira kuliiso ku muntu by the way ndi serious ku kintu ky'obutonde bw'ensi ganye emiti giri wange teri angana gitema niye mpa wagulako miwa wagule kubanga obutonde tubwagala ofuna dikawe wakalungi so kiddayo erife bannansi enguzi tegenda kuggwaawo ng'omusumba w'enguzi yakyakulembera eggwanga lino entobazi zigenda kuggwaawo ng'abasumba b'okuzoonoona bakyaliwo twekolemu omulimu tugobe be baasenza mu ntobazi nga naffe batugobyeyo abeesenza mu ntobazi ekyokubitulwanyisa enguzi basenze bannaffe naffe tubagobeyo naffe tubakkiriza kubeerayo wamma nabo bakiwulire okitegeera petrol station eremera weetya mbu yalemeddewo nga ffe tuli b'Nansana ffe mwatumenye ne poliisi ennyumba ya poliisi nene saagala bagambe nakomyewo abantu omuliro yaka akayumba tukasitulani tukajjawo poliisi negende wale watali lutobazi egenda ku poliisi ngania mu lutobazi eriwo kuwa abantu mu lutobazi wesimba amaka kikere poliisi bikere byo bina kubeera mu ntobazi mu mazzi oba bw'ozimba petrol station ewakaluta amafuta tegavaayo mu pampu vanyiga olupiira tegavaayo ng'ongamba nti yalemedde waawo abo bakyasaaga na busaazi mbadde ne Ssalongo Matovu obaka obusembayo twogera kuno nakuli bifaanana okuba nti tukola byabufuzi naye bannayuganda ekiseera kituuse tukole ku byaddala njagala debate nesigale ku mmwe ebyaddala ebiyinza okukyusa embeera mu Uganda bye biriwa bw'oba okya-identifyinze nga gwe kyokkiririza mu kyekyaddala kitandikirewo gwe kyowulira nga kyekyaddala ekirina okukyusa eggwanga lino tulekeraawo okwonoona entobazi tulekeraawo okulya enguzi balekerawo tusomera budget y'ekiyaye gye bagenda okubbiramu ssente nga baziwa president yazeegazanyizemu agule abantu n'okukola byonna ebikolobero n'effujjo lyakola lowooza ku kyaddala ky'oyinza okukola bw'oba oyinza okitegeera kitandikirewo tetulina budde kati nze bino ebintu byabufuzi bino si bbanga ddene nnyo nga mbirimu ku ddaala erya waggulu naye akaseera kembaddemu kali myaka nga 3-4 nina byendabye nenstadinga behavior y'abannayuganda nga bangi bakuba ndere kale twafuna omutimbagano bangi bandere ku mutimbagano olaba ababanvuma katugeze ne tugamba tukola appointment twesinkane ku nidi n'abanvuma tosobola kulabayo n'omu bakitya naye ku mutimbagano wali kati nawe onaakyusa otya gavumenti nga gwamaanyi gosowagala egalagiraawo bino tubyetagamu okwaŋŋanga okutya byetaaga okwaŋŋanga bw'abanga mwami Museveni atusiba kikookolo vayo mwatulire openere mu maaso mu kamera nti ekyo kikookolo kyotusiba tolwanyisa nguzi kubanga ekuyimirizaawo abuze gwe lugera ngaani mutandikirawo zaabika emipiira omunnyonnyolo zaabika emipiira naye ekyo kivaako tusanga vidiyo za buseegu
banoonya likes batulaga butonetone bwabwe butalina makulu gasiya mbadde ne Ssalongo Matovu nagera maaso n'okuba nti agamba ebigambo nga bwogenze maaso n'okuba nti obiwulira abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.